po jako akawuwo. Ebyobulambuzi kye kimu ku bintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo eggwanga olw'ebyobulambuzi enkumu ebiri mu Uganda okwosaako ebintu eby'enjawulo ebisanyusa amaaso gaabo abava e Bunaayira okujja okwaffe. Tugenda kuba tubitundira ku omutimbagano guno, so buli omu yenna gyali, oli America, oli Germany, oli whichever country gyonna gy'oli osobola okugula ebyemikono bino ebya Uganda. Mu kaweefo w'okutumbula ebyobulambuzi, Ministry evunaanyizibwa ku byobulambuzi ng'eri wamu ne Uganda National Culture Center saako ebitongole ebirala ebiri mu lunyiriro ebyobulambuzi baguddewo omwoleso ogusookedde ddala mu ggwanga nga guno gwa kutumbula ebyobuwangwa saako n'ebyemikono era nga guno guyindira ku National Theatre wano mu Kampala. You're supposed to be pressing a button on the laptop, but they will take us through. I will hand over to the omwoleso guno guguddwawo minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ebyobulambuzi Honorable Martin Bahinduka Mugara ng'onaasinzidde wano n'ategeeza ng'ebyobulambuzi bwe bikyalina okusoomoozebwa wasabidde aboolesi essira okusinga okuliteeka ku bannansi kubanga nabo balina ensimbi era nga mu kaweefube w'okubunyisa enjiri eno minisita Mugara atongozza omukutu ku mutimbagano aboolesi ku bagenda okuyitira okutunda ebintu bye bakola. Now, like we say, for us to create an enabling environment to make sure we see how we get solutions to most of these problems. Now, and I want to thank the private sector, and I think this is what we've been saying. For us, we've had our challenges within the tourism sector, but you know what I say, that if we move together as a team, we shall achieve with much more ease. Abantu abeetabye mu mwoleso guno omuli abakyala boogedde okusoomoozebwa kwe basanga saako ebirungi bye bakungudde emirimu gye bakola we basinzidde okusaba gavumenti okwongera amaanyi mu by'emikono okusobola okubyongerako omutindo olw'ensonga nti biriko bangi be biyamba okweyimirizaawo ate n'okukulaakulanya eggwanga. The first expectation is to build big. I know by God's grace we shall be in position to touch many women out there, to empower many women. Yes, we started small, but I've seen that we are growing. Yeah, gwanga bikoleddwa waneeno wano mu ggwanga lyaffe lya Uganda osobola okuteekayo order n'ofuna souvenir kyekirabo n'ofuna product eno okuva ku mutimbagano guno. At first, people could fail to get like school fees, some money to use at home like medications and other things, but this time at least we're getting some money from our crafts, so every family is getting something because our group has about 500 people. Abantu ab'enjawulo boolesezza ebintu ebitali bimu omubadde ebibumbe ebibajje ebiruke saako n'ebirala ebisanyusa amaaso era ng'omwoleso guno gwakumala sabbiiti nnamba nga guyinda. Tulinamu amazina, tulinamu ebyemikono, tulinamu emmere, tulinamu enjogera, enneeyisa n'ennyambala. So bwe tugenda mu bitundu ebyo tugezaako okulaba nti tubikulaakulanya. So genda bugenze ku mutimbagano oteeke mu www.craftshopuganda.com obeere nga oteekamu odayo okufuna products zino. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.